Tutalumu twali mu production yeyo. Nga tuli mukola emirimu tusaga nnyo nga tukola emirimu kyali yolina naye kati bwe tulituuka mu ggulu ndawulo ono nga ye Lusifa tulikola Uganda ebiseera byayo eby'omu maaso politically olaba egenda kubeera eki Uganda Uganda ebiseera byayo eby'omu maaso nebaza Katonda nebaza Museveni yazaawo kubanga mu bimu ku bye nabadde ndowooza okwogera ku Uganda n'ebiseera byayo eby'omu maaso n'ebimu bye nali ndowooza nti twasukkawo ebigambo Ssekabira byayogedde bindaze nti tutambulangako yadde yiiki Paulo Mitte yali looya wa Charles Njonjo yaliko omumemba wa Parliament mu Kenya bwe yajja ku think tank mu Uganda yagamba nti the misfortune Uganda ever got is to get Obote as a president. Ekisiraani ekyavaako bino byonna obutabanguko obuliwondo obukyaliwo leero kwe kubeera Uganda kwe kufuna Obote nga president kubanga the misfortune kati njogeranga Wagaso Institute of Economics and Center for Strategic Studies Uganda banyikola mu analysis ekisiraani Uganda kyekyalina n'ebyo byogamba n'obutabangiko yengeri opposition engeri yabalowooza nti okufunamu obukulembeze bajja kuwaawanya ebigambo ebibuzaabuza abantu ebireetera embeera omuntu okulowooza nti Uganda yafadda basikwe kusoose bakikola bwe bagenda omulamu ogw'okulima emmwanyi bagamba nti egyo miyini ebyokusoma nti banno bakone lwaki ndeese kyakabaka Kabaka yatutaasizzaako ku bulabe n'obuzibu obuli mu opposition bwe baba baagala obukulembeze bakikola bahokola mu buli ngeri oba kulimba oba kutabangula baggwanga oba kuliiwa mu bigambo bya butwa to incite the people of Uganda oba kubiga tebafaayo kiki kye boogera kirungi kirungi omuntu n'addira ekigambo Haji Umar oli musajja munnamawulire tweyawula wakati w'amateeka na crime oli musajja researcher eggwanga lisinga okubeera ne crime ebikolobero mu nsi muno ggwanga ki Siriswa naye tuli abagamba South Africa eyo namba 2 United States of America kubanga n'okuva obuvi mu hoteeri oba mu firimu ngaawo omukazi bamulepingira mu paaka y'emmotoka mu America era ewasinga okubeera abayaga abakabi Trump ali muntu wakulaaja naako baagobako bikyagaanye crime rate obukolobero ebikolebwa ebyokuzza omusango tibirina kakwate n'amateeka ga ggwanga naye onaddidde omuntu eyakubye mukazi we n'alifuna nti eryo tteeka lya Uganda naddira omuntu eyabbye n'alifuna nti eryo tteeka lya Uganda ani kwe batasiba nga ne vice president yagendako mu kkomera Kaboonu Kyamani Katumba musajja RCC mulamba asobola okukwata kabinako omukyala kakatola yena atafiira mu kkomera amateeka kirala n'abakozi b'ebikolobero ate ebikozi b'ebikolobero ngono bwagala mu South Africa gye batutira Bobo Male banya batutira omusajja ono yali muppe w'endongo yani omudugavu oyo omusajja Lucky Dube yajja wallahi namulaba nakivubo sitaragenda mu ndongo yasinsimula endongo esi yonna yonna neyaka omuliro wayitawo akaseera katonda bamuse crime rate kyanjawulo nnyo n'amateeka era ne president wa South Africa kyeyagambye Trump tyebikolobero ebikolebwa abantu ng'abantu leka kubifuula polisi ya gavumenti ndowooza badde omulaba awo mazeewo kati nze ku Uganda manyi lwaki waleese omulabwa guno okutegeeza eggwanga erikyasinze okubeera ne crime rate by 2025 is Venezuela ekwata ekyokubiri Papua New Guinea ekyokusatu Afghanistan ekyokuna Haiti ekyokutaano South Africa kakati America nkubalidde bataano nga America teri ali mu big 20 yasese tukamuse olwokuba abalisacha ne munonye wali bwagenda mu 10 Uganda mweri teri Uganda mu 10 ne mwasa Uganda mu 10 teri ne mu 10 kakati kankomye okuyama ensonga lwaki tubyogera olwalero gambye eyayogedde obwogezi ku kitta bantu neggwanga eryamaanyi France
owa Israeli ng'ali mu mugongo gwa Trump nga Trump amuli mugongo yagambye nti Bufaransa eri ku longo history okutta abantu bano betutta si bantu era njagala kwebuuza ne gavumenti tugibuuze nti ddala mu nsi muno mulimu betuyita abantu kuba batera okwogera kye bayita human rights oba ne mubaamu ebisolo ffe nga tubayita bantu kubanga buli bwagamba nti gwe lwaki ovumirira ekitta bantu ekitegeeza nti waliwo ebisolo naye muganda wange bano baganda bange bano batabangudde eggwanga era tusabe Katonda atutaase ono yennyini Ssekabira Charles yali omu kubaduulira abaana okutema ebiti n'ebitirirwa by'ebipande by'NRM ono yennyini ndagala alayira akwate Bayibuli alayire nga teyaliyo ekyataasa kyali ekintu eki naye omuwarabu agamba nti bw'oyigisa empologoma ekola bulungi omulimu neyiga obusolo bwonna nebumalawo naye enjala bwegiruma ensolo nga ziweddewo eryamugwe kati ekyataasa kyali eki faaza ajja nga bamaze okusalako oluguudo basolooza ssente buli motoka ejja basolooza faaza kati ono ajjukiramu kati simu gye bamutikkira agamba batte faaza nga ndaba abagamba oyo ye faaza timumujjako ssente abagamba pumbaavu n'alya ggwe baali bamuse yamala wiiki nambanga kakati abantu ng'abo baleese obutabanguko ate bwebakwatako nga bagamba batutulugunya naye nga best example Ssekabira bakola ebikolwa simanya kuyisaamu gaali bwe babakwatako amateeka galina okubaawo era Uganda togyeraliikirira lino etteeka erya IPDF eryazze n'IPOD njagala mbikoneko kubanga bye bintu ebiyinza okulowoozesa abantu abagambye tujja kudduka ngende ebweru wa ggwanga kansookekote ku IPOD Haji Rugogera okutuvunulira oluzomu Interparty Organization for Dialogue njagala okavunula ensinga ekawulira Interparty Organization for Dialogue bibino okujjawamu okubaganya ebirowoozo okuteekawo empuliziganya webale nnyo kubaganya ebirowoozo naye ng'ekigendererwa kyakyo dialogue akagambo dialogue kategeeza okuwuliziganya n'okukakkanya okukaanya kati abasajja bano Abasweden oba Banetherland bagamba nti ebibiina by'obufuzi bwe bibaawo buli omu alina omulamwa gwe n'ebigendererwa bye naye olw'obulungi bw'eggwanga waggulu w'ebigendererwa by'ebibiina by'obufuzi tuteekewo ka dialogo ab'ebibiina bano basisinkane era tubawe ne ku ssente omanyi be baawanga ssente nga tezinayingira bajeti ya Uganda baali bazungu kati oli n'agamba nti nze ku birimu mbitegedde ekigendererwa ky'omulamwa kya dialogue nakusisinkana batuule batereseze eggwanga naye kino ekisembayo nti tujja bawa ka facilitation ab'ebibiina by'obufuzi babadde bakalyanga Nuupu kati etteeka lino eryazze ne liba mu masente nze ndabanga ne Uganda byekola tebitegeera tiwaliwo kitegesa tteeka lino ebbanga lyonna lyobadde basira ssente zino nga bazirya babadde balina okuzizza tosobola kukusikodinga duty n'ogamba kola ku leediyo buddu n'omala omwaka mulamba nga Haji Umar tojja kyate njagala omusaala gwayo kyenavuddeko nti vunula mu Luganda kino bakiteekawo kibiina nga bantu kutabagana kyokka bano babadde balya ssente era Nuupu gavumenti ya Museveni bweneegaana aliddawo ffe tugenda gibanja ssente zeyabba eza Interparty zezzeerya alina okuzisesema batulugunya mpuuga ate bo ne basigala nga bazirya ku kavule wali bafuna obuwumbi bwa ssente buli mwezi eziva mu Interparty ng'ate tebalinnyayo gavumenti bwe yakooye ennyo ne gatuteekewo etteeka nti atajje nga taazikole ki ate nga mu bintu kyekyo olaba ne palamenti y'eggwanga mugiraba tosobola kumala ntuula 20-15 n'ogamba nti kiraka wa palamenti anaakuwa ssente naye neewuunyiza nga mulimu n'abasajja benneesiga nga Bassekabira nga bagamba lwaki bakoze etteeka erigambula bali obutalya ku ssente yadde kale bati babeerayo balekeyo okubeera naye ezo ssente bazirya ine nga nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun bwekibanga byebizibu bya Uganda bye tukyalina obuzibu naye ekyo nga nkimaze Uganda ebiseera byayo mu maaso bya maanyi nnyo timweraliikirira bano bawawaanya bigambo kunoonya kulya nnyo ne bavumirira ennyo Museveni ne babalonda ne basigala mu palamenti ne balya era wano bye boogera byakulimba tebalina mulamwa kati tugenda ku kino ekya UPDF Act nawulidde abantu nga balajana
akoziteeka abasivilian babatwale mu tteeka lya UPDF ani yakugamba nti omujaasi si mwana Adamu si baana baffe lwaki oyagala omujaasi oli bamutulugunye gwatali mujaasi baleme kutulugunya era bwe natulira Uganda nga we are still backward and our people are bankrupt tukyali mabega nnyo n'abantu bali bankrupt yes obutyani byanze eri ku tteeka lino eryazze ne ligamba ti n'abaana baffe abajaasi babeere ne fair trial sikumalaga basibambu olw'okuba mujaasi no kusavinga ggwanga mu bujaasi tikitegeeza kuzza musango era kooti yakola pronouncement babwe bano gye bataagala kusomera bannayuganda yagamba twagala etteeka liri lirongoosebwe basivilians basobola okuwozesebwayo naye balongoosebwaki omulamuzi abeere looya nga yasoma amateeka abeere nga pulezidenti okulonda omulamuzi mu kkooti y'amagye aweebwa advise okuva mu judicial service commission lwaki kubanga ono ajja kujja nga byayogera tabitegeera lwaki n'abamagye bantu era neebaza abaasigaddeyo nenga nabadde mu palamenti zinandibadde mu tteeka lino nga mwenoonya ennongoosereza ti mu kifo ky'okukola apiiro ogenda ku supreme court of appeal basooke bagende ku high court eno kooti maaso ey'amagye etwalibwenga ero si wanu bwemala okuwozesa omusango nebaga nti bwe guba guganye tugutwale ate mu bano abakugu b'amateeka ne mu kkooti kwegamba eno bwe bibanga biganye kubanga abantu bawa eggwanga ekifaananyi nti bwe bamala okutwala mu kooti maasho ate muzine kooti z'abakugu tojja ekitaliiyo osobola okukola apiiru mu tteeka mu court of appeal naye nze nandibadde mbagamba singa nabadde nsi bano abadduse abalya sente zaffe ez'obwerere nga beekalakaasa mu babawo akalulu ebadde tufudde kiki ati kibaffe leka ekifo ky'okutwali bateesa ebyamakulu baga nti tteeka lino musijebiri nina bwe nabadde ng'akola research ne bagamba nti waliwo lwe bayita military justice nga nakyo gye liri n'agamba omukugu omu n'agamba ti naye kiri mu Uganda ekizibu ekirimu tebasomesa military justice baba basomesa yadde nabo ne banamateeka makerere basomesa amateeka kirala kati ffe ate tugendako waggulu netugamba nti waliyo gye bayita Islamic law Islamic law tebana buli azaamaanya nikano wano mu Uganda ge tuyita amateeka agaba civilian one mu wiki ewedde oli munnamawulire tebalina mu Bungereza omusajja gwe baate oluvannyuma olw'okusibwa emyaka 48 ogenda okukizuula nti yatta omuntu ogenda okukizuula nga tebamutanga mu myaka ng'esatu emabega tewalina mu China omuntu gwe bali basalidde omusango gw'amayisa bagenda okukizuula nti yatta omuntu bagenda okukizuula mbu omuntu yakomawo bali balowooza nti alinga Yesu nti yazukira muzikiza yali tayamutta lwaki ennongoosa y'amateeka gonna negemuyita aga civilian state bweba eyagala okukwata gwe Ssekabira mu mateeka ga civilian bonna bwe babadde babakwata kitegeeza kukola ki oli ku radio ngenda kujjawo obubaka buno bwe tukomawo nja kujja ezimu ku nsonga lwaki naleese omulamwa guno simanyi ba radio eno kati nemala eva ku mpewo esaawa zikuba gyayogeredde eddakiika eziwere 12 nemala eva ku mpewo oba mpuliriza asobola okufuna kyenabuuzizza mu haji byayogedde asobola okufuna Uganda nga bwegenda okubeera I don't know. Ampuliriza kati goji mbadde kyali ku mukaddima oyogeredde eddakiika 12 ng'oli ku mukaddima ono yatuwabizza nnyo Ssekabira tulina okumala okukuba okukaabuga tulyoke tukomewo gwe wagenze ku Ssekabira bye yayogedde mu kuliyambo ye ng'abuuza abawuliriza ng'ate nze si bye nakubuuziza naye ebimu ku bye nasinziddeko okuleeta omulamwa guno tutunulire Uganda eno ey'omumaaso nga bweneebeera naddala politika ezimu ku nsonga ezessaayogedde kwe kuba nti nze nganze bwe ntunulira Uganda eno abantu abasaana okwogera ku bintu ebikwata ku ggwanga lyaffe n'okulirambika abamu basirise there is silence teboogera the people who should talk ne badirecting eggwanga lyaffe gye lisaana okugenda basirise aboogera abamu boogera ngiyita enjogera ey'obutiitiizi ensonga tebagisimbako mannyo tebakkaatiriza nsonga nga bagyogerako now that made me worry as a human as a person kyenavudde ndeeta omulamwa guno tugwogereko kati bale kuva mu kuwumulamu naye nga tetunagenda era
Haji alina ensonga gy'asinga okwagala wano. Agyogedde nnyo, is an activist waba Palestine. Obutali bwenkanya Abaisirairi n'Abamerika bwe bakoze ku Bapalestine. Naye juzi Ebungereza eyo n'Abafaransa ne Bulaaya bonna beekubye mu kifuba ne baga nti Isirairi oli kukitta abantu kuba yagaana abantu abo okufuna emmere, okufuna eddagala, everything ndoza kumala mwezi mulamu. Kati beekubye baga tugenda kuteekako envumbo nga bakulembeddwa Bungereza. Era n'asumululamu katono emmere n'ebuyambi obulala, ebimotoka ne bitandika okuyingira mu Gaza. Netanyahu n'avaayo n'aga nti gwe sikama gwe, agamba Prime Minister wa Bungereza, oli muwagizi wa Hamas. Okawulidde ako bakoze ekitta abantu, bassa abantu ebbanga ddene, bano nga basirise. Naye bwe baavudde ne baga nti ekisusi musajja ono tumwogereko. Bwe baayogeddeko naga nti kati mwe muli bawagizi ba Hamas. Olw'okuba bamwogeddeko, nalabye abazungu nga bakulembeddwamu bambasada b'e Bulaaya nga basisinkanye Jerusalem. Nalabye akatambi ne beemulugunya, simanyi tukiwamba abantu, ne beemulugunya ku bino ebiriwo byonna ebyakukwata ba Edmonton ne babayigiriza olunyankole mu basement, oli ne yeewaana era ne babaleeta ng'oli literally nga n'okutambula takyasobola na kutambula, ne babyemulugunyako. Baabadde baakavaayo wayiseewo ennaku 2 n'endaba ow'amagye ng'aga nti oyo ambasada wa Germany oyo. Can't you really see the relationship between the two? Eggwanga lyaffe liragawa atujje owa bulijjo bale kubanga ogoberera eddakiika ziri 14 ze zaakayita ku ssaawa 6 ogw'emisana ku katumba sika akazindaala ako. Uganda gw'ogirabawa? Naawe ngenda kuwa eddakiika 12. Nze watupimidde kati. Kati webale nnyo ssebo nze mpima. Weeyagadde. Kino si byagundi byakayanye eri Kyaddondo. Yatugenda mu emyaka 2 oyo ku katumba yabyogaga emyaka 2 okuva kati mpozi abanajja ng'abasindise wala. Sebo nawe wabapimidde kati bakupimidde ate oyomba. Sinakuyomba. Kati Uganda ogirabawa? Uganda politically. Uganda egenda eterera. Ng'okyajja nina kennabuuse bayita. Nasinzidde ne ku bazanyi ebyobufuzi. Mu Uganda gye tulina kati abazanyi ebyobufuzi. Bazanyi ebyobufuzi ebitwala Uganda wa? Kati okwawukanako ne Uganda y'emyaka 5 emabega. Nti mu myaka 5 emabega Uganda yali terina kifaananyi waweraga na waweri. Emyaka 5 emabega. Naye ku mulembe guno ogw'NRM osobola okupredikitinga kubanga omanyi wawooli. Omanyi kyokozeeko n'ekyo kyotannaba kukolako. Naye nekyokozeeko nga tukikoze bulungi era osobola okukimanya kubanga bannannyiniyo abatuuze baba bannannyini Uganda, the Ugandans balina eddembe okuwulira nti wano tokoze bulungi, wano okoze bulungi. Uganda eyakatyo kano olaba nti erimu ku kamunyunguse nti abantu abantu bafunira nnyo emirembe mu nzikiriza, nti abantu abamu bwanyigirizibwa adduka eri Omukama n'asaba n'afuna essuubi. Okwawukanako ne Uganda ey'emyaka egy'edda ng'omuntu takkirizibwa kusaba obanga akkirizibwa okusaba mu ekyo kyatakkiririzaamu. Gavumenti y'enali mbwejja mu byenze negamba nedda abantu tubaleke basabe wawo we basobola okufunira essuubi. Kakati
ekyo kyekimu ku buweerero bannayuganda bwe balina olwaleero. Ekyokubiri nti okwawukanako ne Uganda ey'emyaka 5 emabega, abantu nga tebasobola kwesalirawo nti Hajjuma lwe tufuze bubi, kakati katuwe Mwami Ssekabira tulabe ye bw'anaatukulembera. Uganda ya leero ne bw'obeera ndi badde tuna ku mawulire g'olwaleero aga New Vision oba Weekend Vision, ne ntunuulira abayiseemu mu kalulu kano ak'ekibiira n'abo abaalemereddwa, naye nga kubamu abaalemereddwa abamu baminisita, naye nga babawangudde bakazi, abakyala n'abaami abali mu byalo aba bulijjo. Naye era tiwabaddewo kuyiwa musaayi. Kakati ekyo kitulaga nti Uganda ya leero omuntu asobola okwesalirawo nti ono agenda okunkulembera, omuntu agenda okunkulembera. Naye naawe gwe bawadde obukulembeze olina okuba ng'okimanyi nti engeri gye bajjako Katumba ne Bahati, nange Bahati bwe bawadde olwaleero bajja okukola ki? Okunzijjako. Nolwekyo kankulembere abantu abannonze n'obuvunaanyizibwa n'ekyo kye bansuubiramu Uganda ya leero. Uganda ya leero omuntu akeera ku makya nga Mwami Ssegawa gy'agenda bwe yakeera ku makya naga nti Katonda ampadde ku ssente nenjagala kuzizaazaamu, naye ate waliwo n'alternative y'okuziteeka mu bbanka azifikisinge bamuwengayo amagoba. Niwabawo n'okugamba nti kankole ekintu ekigenda okuyamba abantu abalala, naga kankwata leediyo emutwale waffe n'agireeta wano era layisensi n'agifuna. Uganda ya leero okeera ku makya newebaka nga bwatugambye mu bifo ebibiri bye tulowoolezaamu ennyo, naye n'ebirala gye biri nga bwatugambye wali mu woteeri. Kati omuntu akeera ku makya naga nti kakati ndowooza mmanje zisinga okufuna, kati ndowooza kankole edduuka kadoza kamunde mu bulunzi, kale iyo nalyo ddembe ery'ebyenfuna eritaaliwo luli. Katulaba nti Uganda ekyuseemuko, naye okukyusa Uganda tekulinga kukyusa nnyumba. Gy'ogenda kukeera ku makya ebaddeko langi eya quality, ezisibye langi eya kiragala, kitwalamu ku kaseera ng'opulaninga era ng'oteekateeka. Kale ebintu bingi bizze bikyuka, naye tibinnaba kutuuka ku mutindo abantu gwe beetaaga. Olw'okuba tibinnatuuka ku mutindo ogwo, wabula nga ekibiina ky'NRM kiga nti twawa ebintu bino 30 ebyo tulina okukola, bitukozeeko 25. Bino 5 bitulemeredde olw'okuba ssente tizizze bulungi, olw'okuba obudde butukutte. Katudde mu bakama baffe mu 2026 tubaga nti bannange nti twali tubaga nti tugenda kukola ebintu bino 30, tukozeeko 25. Bino 5 titubikoze olw'ensonga eno n'eno n'eno n'eno, naye ne ku bino tugenda kwongerako kino nakino 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 nakino. Tubasaba mutwongereyo ku bulimi. Era bannayuganda ne bakkiriza oba ne bakola ki? Ne bagaana. Kati awo tuli nti buli myaka 5 bannayuganda okuva edda kwa LC1 okutuuka ku pulezidenti atutwala, bannayuganda beesalirawo. Naye kambuuze era ku katono kijja kuyamba okudirectinga your point. Kambuuze omunnayuganda aliyo kye yalibuuzizza oba watekukuba nga waliwo alowooza bwatyo nti bannayuganda bakyalina omukisa ogugaana. Kuba tugende nti basobola okusalawo okubawa, basobola okusalawo okugaana, bakyalina omukisa ogugaana. Emu ku nsonga lwaki teekawo okulonda
bannayuganda kusalawo yes oba no. Era twatandise tulowooza nti abo baminisita abaagudde mu kalulu nti babadde tebaagala. Tubadde situnakujja ku mpewo omukulu omu tegamba nti omu bamwegayiridde aviire munne n'agaana akateekamu ssente obukadde 15 nakuteeka obukadde 15 ne babumuwa naye naawalala wangi kalindako kakati kiba kitegeeza nti abantu beesalirawo kati baba basobola okwesalira ku ebisiwona ne beesalira ku ebisittu ne beesalira ku magombola ne beesalira mu bibiina munda ne beesalira ku madisitulikiti gozi lwaki tibeesalirawo ye ate abaffe golooza bwekyatandika kwesalira kyatugenda mu bibiina bino ebyokulonda kyatugenda mu kulonda bamujjukira lulwalonderanga mu movement system nga tulonda individual merit goza percentage NRM zefuna zezimu kati zibanga si zezimu kitegeeza nti waliwo ekiseera nze Ssengawo Katumba nga nti Wumalulu ajja tukulembera bulungi bwakulembera emyaka 5 nengamba nti atufuze bubi sigenda kukamu percentage nekka neyeesala kati ate ne mwami Bahati eri luli agamba nti nze sijja muwa ekiteekateeka kino kye yakoze nze sijja muwa kati ate gedwola nga kyeyali amummira luli ng'akikoze bulungi naga nti kati ngenda muwa nalinda byebubi percentage nekola ki n'erinnya naye mu Katumba kantwisitinga ekibuuzo kyange same question but I'm just twisting it. Good kati bannayuganda olwokuba Uganda y'omu maaso eno ejja kuba nnungi nti tusobola n'okwesalirawo kwani anaatukulembera oba okugaana. How is that different from the 1980s? Kuba ne mu kyekinaana President Museveni alyoka akwate emundu kwali kulonda baali balinawo okulonda nga basalawo era nga bagaana. Abakulu kikola njawulo kika abakulu abatuwuliriza kati njogera n'abakulu ab'emyaka ejjaffe oba n'okusingawo abalina ku nviiri enjeru awo tuba butoola olukiiko ndubamu njogera n'abantu bahati olukiiko talulimu twalonde nawakaka wase nga waffe naye nga akabokisi kali kamu ballot box ng'eryemu mwe muteeko bwa Katumba mwe muteeko bwa Wumalulu ate ne bamaye babwetikale bakutwala kugombola nga si bubale nti awo wemulondedde temutegeera kivuddemu bakutwala kugombola ate babutuusa kugombola ne bakuŋŋaanya bonna obubudde mu different centers era nga si bubale ne bakutwala ku district naawe kati nze nkubuulye kyovolanga nga nti njogera nabali abaaliwo mu kinaana era nze nja muyambako ali ku mazima meeri kakati okulonda kwa 1980 bakama baffe batuwuliriza mukujjukira bulungi abantu balondanga nga batuusa mukola ekyo kimu nkuwadde ekyokulabirako ndi bulonde ogatta obubokisi akavudde mu bata akavudde mu sinema akavudde Ssenyanga akavudde wa n'obukuŋŋaanya n'obutikka ku loole n'obutwala ku ssaza oba okusaza ne bakuŋŋaanya obuvudde ne batikka loole 10 ne batwala e Kampala babale naye mu bokisi eno mulimu obwa Katumba mulimu obwa Ssekabira mulimu obwa Wumalulu mulimu obwa oba okitegeera kale balinga babasalawo nebaga nti ono yasinzizza obululu obungi okwali kulonda oyinza okugeragera yalina okunnakujjako nga weetaaga kugenda mutabika okwo kwali kulonda. Ekyokubiri okulonda kwa kinaana hold on a second babadde batwala bululu physically kati bakyusizaamu batwala namba
kakati ow'okusaza e Masaka ategedde obugenze Namboole anaategeera atya obuvudde ekisolo nti ddala bwe buno era agadde anti kakati ndabanga abakola ekintu kyekimu naye nga tukikoleramu approach za njawulo. Ekisolo waliyo awuliziganya n'ow'e Masaka. Temuzanyira mu budde bwange gabagatya ng'ate bubale tugende mu maaso. ate eno radio si ekyaddondo Tugende mu maaso. kakati enjawulo eriwo era kyoba olabanga bukadde magezi buli polling station buli walondebwa bannayuganda mukimanya batuwuliriza buli walondebwa buli yeesimbyewo wabeerawo ne kalabaalaba era foomu ezo oba empapula ezo eziraga ebivuddewo awe mulondera amala zissaako mukono n'akakasa nti ne baziteeka mu kabokisi ne basiiringa ng'era alaba tewakyali kaluke bongeramu olupapula lwataddemu tetukyasobola kuvaamu okutuusa nga bukoze ki bugenze eri era ne bokisi bwe butuuka ku disitulikiti tebabusaanukula babusaanukula ne bajjamu olupapula luli singa tikuba mukono gwa Ssekabira abaddewo ku lwa kandidate Ssegawa Katumba ebokisi baamu kakati gwe yeesimbyewo bw'oba tolina busobozi buteeka baakalabaalaba buli walonderwa oba tonnatuuka kukulembera Uganda. Bw'oba tolina busobozi buteeka kalabaalaba ku polling station ekola omuluka gwo wogenda okukiikirira ku ggombolola oba tonnatuuka kubeera kansala kubanga ogwo gwe musingi ogusookerwako n'omanya nti wano so mbadde ekyaggamba onzizizza emabega nti mu 1980 abeeranga Kampala ne baga nti Wumalu ogenda kukiikirira kyotera tebasindikayo omwami bamuyitanga Sengooba nga yatukiikirira temumanyi avudde naye nga siwesimu alina awamake Kabira naye nga awangalira Kampala nze nkubuulira mwanange wuliriza oyige hisitole genda okiikirira ab'egindi bekyalinga naye nga gavumenti eyaliwo mu budde obwo nga buli luguudo lwonna olufuluma Kampala lulimu road blocks kati ng'abeeri bakuba ssimu ab'e Kampala nti Wumalu akiridde ekyotera mweru alina envi mbirevu afaana bw'ati buli motoka ejja mujaaze eri mu Wumalu ng'etuuka wewe ni nani jina lako Wumalu toka ebisere birwalinga Luswayiri Luswayiri Luzungu lwali tunakujja Luzungu luze labu zino waliwo olulala lwe bayigira mu basement waliwo ba basement lweruliko kati mpulira biwulire Bassekabira nga babyogera kati nze nkubuulire tambula emmotoka otuuke e Kampala byakusaakaanya kati nga bakukwatira wali e Lukaya oba Empugwe oba Luddawa nga bakuteeka bakubuuza kanana akataano olina abakazi bameka wazaalibwa ddi ye lwaki oli mweru gavumenti ekusindisa egenda kukiikirira begindi kakati ng'obudde bugenda nomination bwe ziggwako ku ssaawa 11 nga bakuta ku ssaawa 2 ez'ekiro tebakutwala mu kkomera kati ogenda kutuuka eri nga mwami Ssekabira yayiseemu anopoziti kati okulonda toyinza kugeraganya na kulonda kwa nnaku zino bannange abatuwuliriza naye njagala kujja ku kazindaalo obudde bugenda process eno yonna 100% byoyogera bituufu tewali asobola kubiwaka naye noonya sustainability yaabyo okututuusa mu maaso eri tusigale nga sustainability erirudda weeri kakati bwe tuti si bwe twatandika era njogera nabali
abakuzeekuzeemu bwe twajja mu bukulembeze bwe twajja mu buyinza bwe tuti si bwe twatandika era mujjukira bulungi nti abaali mu NRC balondebwa bulondebwa nominated okay si bwe twatandika tuzze tuterezaamu era n'abagenda okukola constitution mu CA waliwo omwagaanya nga pulezidenti alina balonda nti bano mbongeddemu nga nkozesa obuyinza bwange obwonna obuyinza bugenze buggibwawo obuyinza bwonna ne budda mu bannayuganda okay kakati okukisastaininga okiraba nti okumanya amaanyi gali mu bantu amaanyi gali mu kalulu nti Uganda egenda kutuuka ekiseera ate yatuuka dda kubanga ti ne kansala yennyini abeera ku bunkenke ajuuma kankubuli nze nyina omukisa nti pulezidenti Yanonda yansindika kukolera wano wempangaalidde ndabye bakansala nga beefukaamirira batawuni kiraaka nkwegalidde jangu onkolera oluguudo oluli olugende oluli wange mu constituency nkwegalidde abatuuze bagende tuli mu sizoni ya kalulu jangu onnyambe ng'ayala kutwala buweereza mwabo bakiikirira basobole omwongera mu mandate okay kati amanyi nti olina okukola kubanga bw'otakola bannannyini buyinza tebagenda kukwongera oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo kati kino kye kigenda okututwala mu maaso ebyessente abamanyi ebyessente abasoma economics bakimanyi nti inflation kati kumpi tumaze emyaka 10 ngeri awo 6% okunaabuka kwa ssente kyekimu ku bimalamu bamusiga nsimbi okuleeta ssente mu Uganda mu nsi ate bataleeta ssente kina effects nyingi abantu baba tebagenda kufuna mirimu yebaita ripple effect oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo dakika 26 zokka ezimalayo okuwera essaawa 7 okwemisana bwemba njogera wito basagadde kugamba rudileti okujjeeko akazindaalo nekye mba ntegeeza nti nga kujjeeko aji yabadde alina ensonga gyagala okugatirako omanyi ono mutadde mukulu nabadde mugatirako mbatiira mu levo y'emu oyo katumba nina ensonga nyingi ayogeredde dakika 20 abadde ataka obuntu buli bubiri dakika emu chairman batisika akazindaalo kali baali banzise olw'okuwagira sipi ate nga sipi ffe twagirekamuawo bagigendamu nemugana wancangu ekiseera ekyo bakuba batusuubiza nti bajja kuzzaawo bwakabaka Mukaade Museveni bwe yabuzaawo abalabe baffe ne beefuula nti bebaagala kabaka okusinga kati ndi ku kadyara fomu kensemberako dyara fomu ezo z'ogambye baba baagenti banago owa UPC ne DP ne NUP ne NRM buli muntu asayininga ate baamala okusayininga bakuwa koppe eyiyo ebyolugino wali ku kyalo kati obululu polling stations mu Uganda tisisuka mitwalo emeka 3 kyaddembe mu lunaku lumu omukulembeze okukuŋŋaanya emitwalo gyeki n'abeera kale oba 6 ne bweba miliyoni gogaba emitwalo 6 polling stations ne bwebeera miliyoni waddemu okukwata originosi ze zonna n'aziteeka awantu n'akwata bano abaana bange mwagabe mweddira ki ono owengo n'owengo mu ddakiika 2 ne babanga bagasse nti Bobi Wine afunye emitwalo 8 oba miliyoni 3 era nga tikyendagisa nakwalawalanya biki kupalapalanya bw'atyo n'azitwala mu kooti n'aziteeka mu kompyuta n'aziteeka ne ku hard copy n'agati ate ye Museveni yafuna miliyoni 3 naye bagamba batubba naye bulijjo nninda mu kooti ntuyeyo DR4 buli we bandituusawo nga bagamba tukivuddemu ekkooti y'abantu yerisalawo kuba baba tebabirina ate nga bamanya amazima akalulu we twatuuka ka mirembe era kamazima dakika ziriko 2 zizulayo chairman Bahati ninga chairman Bahati wajja mukulu Katumba ono ayogedde akantu kwasagadde kabuuza yabadde ajja kulemera ku muzindaawo ayogedde point ennungi nti NRA weyajjira bazze balongoosa NRA yajja neerongoosa ne tugenda mu NRC
which was okay, which is good for nature to kill anti NRM je tuina kati si ye NRA eyakyenda mukago okudde mabega emyaka 10 mu 8 naye juzi Sale bwe yabadde ayogera katambi kembagambye ke nalabye ngali n'abazungu bakomplaininga ku tweets za General Muhoozi. General Sale yayogedde point kyensubira nti bannayuganda bangi tebajja girowoozaako. Yagambye nti High Command eyo gye mulaba eriko ono ye CDF asoose atali wa NRA akonze nakandalayininze nakataddeko obulayini bubiri yabadde ategeeza ki nti ono ye CDF asoose ataliwa oli munansiko wa NRA eyo statement yabaddemu obubaka bungi gyensubira nti abantu bajja kugiyita kungu. Another point gye yakoze naga nti High Command eyo gyolaba kati teri eri eyaffe gye twalina kati enejjudde abasajja abayivu balina zi PhD balina zi masters balina zi degree naye balina kizibu ki mu mutwe balina bizibu mu mutwe I think tujja kugezaako okulaba naye I don't know simanyi bwe balowooza eyo nayo statement nze nenjiteekako akasitaali ng'ateeka kanene yabaddemu obubaka bungi kyova olaba mbuuziza sustainability yabadde akakasa nti ffe bye twajja tulowooza ideology gye twalina ffe abalwanyi abaava mu nsiko bano be tulina kati si bye balina ebintu babitutwala ku kkono ffe byaffe byali bidda ku ddyo kye yabadde ategeeza. We have peace 100%. Uganda ekulabikira ng'eyina gy'eraga but is it sustainable? Era weewavudde wala yange Chairman Baji akazindalo kali gy'oli Uganda bw'ogirabawa mu biseera by'omu maaso. Anayaziza bannayuganda betandikira ne mu bunabbi obwekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebamukkiriza si bonna abamukkiriza naye abalala bamukola ki baagaana n'omugoba ne bamugoba naye awuliriza oba eyeebuuza bamugobanga lwakuba nti yakolanga bikyamu oba ogenda kuwa ekitiibwa Nabbi Isa alayhi salaamu naye kyekimu ne batuuka n'omubuuza buyinza ki obukozi ebyo lwakuba yali mukyamu okubawonya ebigenge okubazibula amaaso. Mbadde nsoma ne mu Qur'an mu surati Kasas ensoma sitole ya Musa ne Firauna omusajja yali mu palamenti nga palamenti ya Firawo etudde bagoba Musa bagala kumutta omusajja n'ababuuza naye abaali mwagala kutta omusajja olw'okuba abagambye nti akkiririza mu Katonda kyemwagala okumuttira ekyo oba mulina ensonga endala kati oli ku kituufu ebyo byonna mbireese lwaki nti gwe munnayuganda awuliriza nga Uganda erimu sayidi bbiri. Sayidi egamba nti mukole muve mu bwavu n'ebibayambako okuva mu bwavu biibino ne sayidi egamba nti temulikolayo mulinde ebyawo bye bakoze ffe bye tunaatwala. Ate omuntu okumuwa emwanyi noga nti bakuwadde muyini ate abazisimbye ne banoga gwagambye nti bamuwadde muyini oba olikoba ku sayidi ki nti liina bwe bali babanoga tujja kutwala ezaabwe bwe banoze. Kakati kye tulina okulowoozaako nga bannayuganda nti bwe tuba nga tulina sayidi bbiri ez'ebyobufuzi naffe tubeemu ensa obutafaanaganako nabali abalwanyisa bannabbi abali bawonya ebigenge n'okubazibula amaki amaaso tukube ettooki ate ne babituwandikira ne mu biwandiiko nti abagezigezi baali byababuyabuya ababuyabuya tebayagala kubeera babuyabuya naye tebafuna kumanyisibwa ne babawaandikira mu bayibuli nti balina amaaso tebakola ki waliwo abalina amaaso nga tebakola ki n'abalina amatu nga tebakola ki mubi ki akuleetera ekigenda okukuyamba enkya enkoko zino alyumba luzirunda ove mu ki era nga bw'ozirunda n'ojjamu ssente tozitwalira oli yaleese enkoko zigenda mu nsawo yo zitwala mwana wo kuki ku ssomero oli n'akuleetera emmwanyi ti simba n'ozisimba mu kibanja kyo n'onoga mu kunoga awo tomwogerako. Kati bwe tubeera nga tulina sayidi bbiri munnansi ki kye yali tunuulidde ono akulemesa okukola ebyo ebikutwala mu maaso oba oli aleese amagezi agakuwa by'okola kati bali mu kulwanyisa bunabbi butuufu. Kakati kye tulina okuyigiriza bannayuganda kuba kati olwaleero
nze ndowooza kubanga n'ebyobufuzi bino ebitwaladdemu waliwo bimwe byawulikiseeko bagaba embizi emberege bagaba enkoko ennema bagaba bwe bityo naye teri mbizi ebyo lega nanyiniyo yababerezi kubanga ekigejjesa embizi byakulya nakugijjanja ekikunduza embuzi byakulya nakukikola ki ate avunaanyizibwa yoyo nanyiniyo ekitegeera naye kati mukulu Katumba nawe weewuunya bahati okusuubiza nga tannakuwa iyo nkola yemmwe bayenkola owa NRM nasuubiza owa NRM n'alwawo okumuwa owa NRM neyemulugunye aba alimba genda mu maaso naye era kirimu emirundi ebiri ompadde paasi bajjajjaffe baagamba sina ssente mbadde nja kugulira bajjajjaffe baagamba nti amawolu galiwa muki galiba muwangazi mujjukiza ebintu byetagamu okujjukiza katolooza bwayogedde sikitutte kakati kyembaddengezaako okulaga nti ng'oggyeko ensi okubeera nga ffe kennyini ensi yaffe twagala ogimalamu omukisa naye tubadde tulina wetulaba nti wetukola ki little ekyoga nti the future of Uganda is in the hands of Ugandans kyogeza kutugamba kiri mu mikono gyaffe emirembe Pulezidenti Museveni ne balwanyi banne bagituleetera ne bagituteerawo kati kyova olaba olwaleero buli muntu akola kyawulira kyakola ki kyayagala kati kiri mu mikono gyaffe fe okusalawo butya bwe twagala ekole ki okusookera ddala Quran egamba etya ku mubbi shariya egamba kutemako mukono kati shariya bwe begamba kutemako mukono abakulembeze baffe abalimu obunabbi ne bakola etteeka nti tookole kino bw'okikola ovunaanibwa oba oti ate ffe bannannyini nsi abaagala ebeere ennungi ne tufunvubira kugamba nti ekyo tikijja kukola ki mutuleke buli omu akolenga bw'akola ki nga bw'ayagala tuzimba nsi nnungi oba kubanga amateeka lwakuba nti ebintu ebimu tubikubaganyaako nga situbirowoozezza nze ndowooza nti amateeka gakolebwa okutuziyiza okukola ebyo ebikyamu tusobole okusigala nga tukola ebiki ebituufu kati Qur'ani ogamba nti abbye bamutemeko omukono si kwagala kulowooza nti n'abantu Allah be yatonda babeere nga tebalina miki kuba Allah emikono yagikola ki yagibawa era ayagala babeere nagyo era bagikozesa ebituufu babeere buki bulungi naye etteeka eryo lizze okuziyiza oyo eyaliganye okukola n'atunuulira ebyokutwala ebyaho Honorable Katumba ye nga tayagala kukola emikono egikola agirina naye ate yayagala kutwala bya Katumba byamaze okukola ki ekimalamu Katumba amaki amaanyi ag'okukola kakati gwe bw'onobba bakutemeko omuki bw'onoowulira etteeka eryo nga ddene otye oganye kugenda ku bbaani Katumba kuba bagaye bakutemako omuki omukono ojja kubba enziba bbiri emikono obe nga tokola ki nga tolina nze ndowooza nti enkola gye twaliwe tugoberera ebyo ebitabo ebyo lwakubanja abantu abamu tetugoberera naye kuba kuluŋŋamya kati olwaleero otuwadde ekyokulabirako kuba nze ndi mu mulamu agwo nti abamu bwe bawulira amateeka ga kooti maaso ne batandika okupulaninga nti eggwanga tebagenda bagenda kuliddukamutambulira ku mateeka kuweddewo Katonda tiyagamba nti batemeko omukono kubanga abantu badduke mu nsi naye batemeko omukono omuntu yeewala okukola ki okubba kati nze civilian bwe bagamba nti etteeka tokkirizibwa kwambala kyambalo kyabalwanyi nga gwe toli muki mulwanyi era bw'onookwatibwa ogenda mu kooti maasha ekuwozese nze yali badde agamba nti kati ngenda kwewala ekyambalo ekyo neme genda mu kooti erikola ki kumpozesa kati abalinganga abaali badde abakulembeze baffe kyova olaba buli kimu kibeera mu sayidi meka bwe giba mikono waliwo ddyo neki bwe buba bukkiriza waliwo abakkiriza n'abatakola ki amakulu waliwo abali ku sayidi ya Katonda n'abali ku sayidi yani ya Sitaani
era ne bagati Katonda yalonda abaki abakulembeze bamaze okulonda babeera kusayidi ye butereevu abatalondeddwa bo be basalawo babeere ku ya Katonda bakkirize oyo gwalonze oba bagende ku ya sitaani ekyo kikyamu nedda kale omanyi byenkola mu kukubiriza program mbimanyi kati ekimu ku byo ekyo kikyamu kankulage nti kikyamu Farao toniza kimalayo labayo Farao yali mukulembeze Farao yali mukulembeze yali kusaidia Katonda Nabukadneeza ani Namurudi yaliwo ku mulembe gwa Nabii Ibrahim oyo yagamba Ibrahim aganti nze Katonda wawaggulu Ibrahim namuga nti olimba sebo owange yagaba obulamu era yatta Nimurodi n'ayita y'abasibe babina ganti oyo mutemeko omutwe oyo musonyi yaga nti kati nkoze eki mpadde obulamu ate mbujjeeko Ibrahim n'awulira nga timuseko naga nti kandeete eggoolo egenda okunywa aga nti enjuba ogiraba Katonda gye yatambuza n'agijja eri n'agituusa awo gizeeyo kati kuzeere Katonda gizeeyo nkutye bw'ogizaayo nga mmanya nti gwe Katonda wawaggulu Namurudi yamulema naga nti mukuma omuliro kwokya omusajja mbadde ngezako okulaga abaali abakulembeze naye nga tebali ku sayidi ya Katonda Katonda okukulonda okubeera omukulembeze tekitegeeza nti oli ku sayidi ye njagala kwebaza okukkatiriza n'okumenyawo okukkatiriza kyenjogedde n'okumenyawo kye walimbye kuba wagenzi amaali ku sayidi ya Katonda kikkaatiriza ntya Oweekitiibwa Yesu yagamba nti abakkiriza ye banaanywanga ebitta ne batakola ki ne batafa era banaakolanga ebituufu ne bisigalanga biki bituufu kakati obukulembeze bwe mbadde njogerako kati abo badde yogerako be bano simanyi pulezidenti wa Nuupu abalala bamuyita pulezidenti ate nga talina buyinza bwe bituuka biragiro waliwo abiwa baali b'opozitioni kakati gwe naawe bw'oliko kakati kyova olaba nti Katonda yasindika Musa agende waani ewa Falaawo mu opozitioni Falaawo bwe yasindika abalwanyi be bagobe Musa Katonda n'akuba omuggo mu nnyanja ennyanja n'eyabuluka aba Musa ne bayitawo aba Falaawo bwe bajja information eyambaye olwasonga nze ndiseeka mulamba saagala nga tunyonyola ebyobufuzi agwe mu kateko kuba abawuliriza mulimu bamashehe eyo obanga olulimi luseeredde okomawo kuba Mungu bwe yali ng'atuma Musa yamugamba gende wa Firawuna n'obukakamu obw'amaanyi kuba Firawuna mufuzi ye yennyini nga Allah akakasa Firawuna muki kulembeze kozesa olulimi olukakamu kuba gye okutumye muki mukulembeze kakati bwe tubanga waliwo okuseerera bululimi tokiremerako kye mbadde nsaba bahati bw'oba olina okuntegeera kati pulezidenti atumye omuntu agende ewa Nuupu kubanga Kyagulanyi mukulembeze waki amutumye ekavule kubanga ekavule oli alina bakulembera njagala otegeere bulungi naye tikimujjako kuba opposition yensonga lwaki nti Katonda bwe yasindika Musa ewa Firawuna bwe yasindika abasajja be balumbe Musa bwe baatuuka ku nnyanja Katonda n'ayabuluza ennyanja bano ne bayitawo bali abo oli opposition Kyagulanyi bwe baali bajja ennyanja n'agigatta okitegeera ekyo kyokka kikulaga nti Katonda yali akkiriza ne Pulezidenti Museveni akkiriza nti Kyagulanyi alina bakulembera ab'opposition nedda sebo oli bali mulevemu yona sireveemu mulowooza nti Katonda lwaki bwe yasindikanga abantu malayika zigende zirumbe Firawuna yabuuzanga nti musanze akola ki olw'okuba nti yabangako oluusi ekirungi kyakola ng'agamba mumuleke kubanga basanganga agabula okitegeera naye nga Katonda kubasindikayo yabanga abasindise wa opposition kakati abantu tulina okukkiriza nti mu nsi mwe tuli nga mmaliriza nti tutunuulye naffe tusensinge nti abantu abajja gye tuli nga batugala tufune sente za PDM tufune emyoga tufunye operation wealth creation tulime emmwanyi ne baleeta ensigo ne baleeta ebisolo tubirunde tufune sente ne baleeta enkoko ne bana abagamba mbu ebyo temuli tugende sayidi ki kakati kyali kintu ky'abannansi abaaliwo ebiseera ebyo nga Katonda abagambe nti munzikirize bwe muti aye ne wabeerawo ne bafirawuna abagamba nti nze Katonda okitegeera
kati ng'olwali omuntu waga nze pulezidenti owaddala naye nga bituuka mu kuyisa ebiragiro ate owaddala yakola ki yayisa oba ontegedde gale mukulu Sekabi Uganda bwogirabo nayanzege ekineraliikiriza ziwa setinga omulamu ate nemubasetingayo lamudangamu nemugwetegereza nemugusensula negubayingira bulungi okusobolera ddala okutuuka ku kinyusi n'ekigenderera ky'omusetinzi w'ekibuuzo. Uganda tetuyinza kugamba nti terina we yava, yalina we yava ituuka, naye Uganda gy'osobola okutunuulira obudde buno yeeraliikiriza gyeraga. Abakola ssemateeka wa Uganda bakulaga bulungi nga basinziira mu nnyanjula ya ssemateeka wa Uganda bo kennyini nti tukoze ssemateeka ono nga twefumiitiriza ku Uganda bye tuyiseemu. Kati omuntu gwe babadde ekibuuzo nga kino Uganda gyekubbe neweemye gye tulaga yali badde yeebuuza nti Uganda eno yali efaanana etya, eyaleetera abakulu bano abakola ssemateeka okugamba nti twefumiitiriza ku Uganda gye twalimu gye twali tuyiseemu negyetukola ki n'okuba to gye twali tulina okulaga. Kakati Uganda baagikolera ssemateeka nga mata, era ssemateeka oyo yali asobola tutambuza Uganda n'egituusa mu mawanga agali waddeko. Naye ekyenjawulo ekyeraliikiriza nti bo bennyini abakola ssemateeka oyo yali asobola okutwala Uganda mu nsi ensuubiza bagenze basokonkolamu obuwaayiro obusobola okutwala Uganda gy'erina okutuuka. Bo bennyini yali badde Sekabira atabimanya ng'oli bwagambye nti ono ngeri gikyo baliga bano abaliwo si bannansiko, kale waakiri baali badde abo, naye abaagenda mu nsiko emisolo gibalimira emyaka 5 be baali badde bakola ekintu kye balwanirira. Ojjukira omusajja Ronald Mwenje yagaa nti ebyatulwanya bizeemu tiwetaaga na kulya nnyanja ate abuta babiseera okukiraba kubanga embeera gye tubeeramu mu nsi bagizannyamu obuzannyo bagiyimbamu ennyimba ebyatulwanya bizeemu tuli ku bunkenke ani agula ensi tugitunda oba ntegedde. Ebyo byebimu ku bubonero obwenkukunala ffe mu Ekereziya Katolika bwe tuba tusinza Mukama tumusinza mu bibu bisatu: Mukama kennyini, Mukama omwana ne Mukama omwoyo omutuukirivu. Otegedde? Naye omwoyo omutuukirivu bwe bubonero obulabika. Obubonero obulabika bwonna obwenkukunala butujjiddeyo ne butulaga nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu. Bweyoleka. Ate ne bwali badde tokifumiitirizaako waali ebuuziza ye yasetinza ekibuuzo kino yali badde akirowoozaako atya, kubanga nekyo olina okutula wansi n'okirowoozaako. Lwaki olowooza omuntu ng'ono yali badde atula wansi n'asetinga ekibuuzo ekitaliiyo? So enkola ya ssemateeka etyoboddwa n'ekamala. Twala ekyokulerako eky'engumi yabadde eggula mu kkooti, omuntu bamulese mu kkooti nga bamuwadde nosi ya ssaawa luzanga zabadde nga 12 ajje mu kkooti kubanga tiyabadde pulogulaamu yakola ki nga bannamateeka tibaliwo. Namateeka awo yabadde amaze n'okuddayo e Kenya, Dr. Kizza Besigye benyogerako Maza Kaluwa nga zeene Kenya yabadde atuuka bw'ate Kenya bagati ate bamuyise nkya. Confusion efaanana bweti. Jjukira ebbanga lye baamuwa emyezi 6 bukyakwatibwa lyaggwako, gavumenti terina bujulizi nga mu ssemateeka wa Uganda agamba nti emyezi 6 bagiggwako nga mukutte omuntu nga obujulizi bwabuze mumutaagira ddeeka n'otujjidde ku mpewo akyali mu kawome. Eyo yensi Uganda gy'oyagala. Omulala yono edi mutwe bamukubye bamutadde mu basement ayika Lunyankole. Kakati omuntu n'ajja n'akuleetera emikono nga yennaatu bamugyeko ekirevu bamukubye emikono gyonna giriko ebiwundu omugongo n'ebigere yali abikolaga wansi nga nekyokulabirako ekyokunala kikyasegirinya yawanika ebigere mu kkooti bw'ati abirego omulamuzi nga bityoboose ebyagenda nga biramu bityobokera bitya mu kkomera. Ebyo byomunauganda tasobola kutula wansi n'abyefumiitirizaako nti byetaaga okumala okulya emmere n'okkuta nnyo. Ebyo bintu byangu nnyo bya bulijjo, naye n'enkwasisa y'amateeka kiki ekyalibadde kikubisa omuntu munange kyambali bw'abadde ayogera nfaananidde okulowooza nti waliwo opozisoni alowooza nti basaanidde kukwata bantu. Infact wabaawo abantu abakkiriza nti ssemateeka alina okukola twakiri mu PFF tukikkiriza nnyo nemufudisi gye tubadde tuba tukikkirizamu. Era ebbanga lye bakwatidde Dr. Besigye mu kitabo ekya Guinness Book of Records yakyasinze okukwatibwa mu nsi yonna, yakyasinze. Ne tewaliwo lunaku na lumu
fwe abawagizi be twali tugenze twekalakaze lwaki bamukutte kubanga ekyomukwata kyo tukikola ki tuba tuwakanya amateeka era ekyo tukikola era ne bwetwabadde mu kooti jjo twabadde yadde agenze gamba lwaki bamukutte twabadde tugenze kulaba abamukutte kati bagamba ki tebalina nsonga bakuba n'abaze okulaba omuntu waabwe kakati ensi kikaaki gyetulimu naye nga bano abakuba ate bakuumibwa abalina emmundu abambadde ebyambalo bya gavumenti eyo ensi buli munnayuganda yalibadde agyefumitirizaako kiki ekyalibadde kiteesawo abantu ba kifeesi ne bakubakuba abantu ng'ate balina ababakuuma bambadde ebyambalo bano abatambadde ebyambalo nga bebakuba kyenavudde kuwa ekyokulerako kya sobi yakwata abaana b'essomero wali e Busega n'abawujja emiggo nti lwaki bambadde redi olimanya ne sobi yabeera mu kikokoto ky'ababbi n'atufuka omubbi wa gavumenti okusinziira ku nkola ya Kayihura yayolesa obuwategeddejo waliwo gwe bakwataawo eyabba laputopu eba ya Queen yaliyani yajja mu Uganda nomuyingiza mu kitongole ekikuumadde nti ono obukugu bwayoleseza banoonya laputopu ya Queen timoja nti nze nyimeweri yingira yayolesa bubbi nomuyingiza mu kitongole kya polisi kati gwembulira kyeyali agenda okukolera mu polisi so ebintu ebifaanayo byo olina okubyetunuulira nobyetegereza abantu ngaabo babadde babeerawo so Uganda amateeka gaayo gakyali gabizibunya nadde nenkwasa yaago weegali era amateeka agali mu Uganda gasobola ddala Uganda okutwala mu Uganda mu mbeera eyawaddewaddeko bino ebyasimanya amateeka ga koti maaso biki nabyo biyinza okweraliikiriza ekikweraliikiriza kyekimu amangu nga bamaze okulaga nti tutatuzizaawo koti maaso CDF yalangiridde tulina obuyeekera mu muki mu Uganda mu bitundu bya Buganda ate busingamu mu opposition naye etteeka ligamba omuntu yenna aneekuusa ku bikolwa ebyekiyeekera anaakwata ku bikolwa kugundi ki anaakwatibwa nga era nawozebwa mu koti maaso oba ontegedde kati osobola okutegeera ekigendera ky'etteeka lino naddala nga twolekera akalulu k'okulonda nti omuntu ajja kukwata sekabira kuba tawagire naaleba gati oyo abadde muyeekera bantwale bakwata Bobi Wine wano baga nti abadde n'emmundu Sserwangola Masasi mu woteeri netavunaanwadde olunaku n'olumu okuyingiza omuntu w'obulabe bw'ati mu woteeri naye ne bakwata Bobi Wine ne bamusiba bamukuba emigere n'emisambagiro ne bamaliriza ne bagamba nti twali tuyerabidde titwabitegeera yali talina buzibu musango tugimejjeeko lwaki oteeka eggwanga ku bunkenke nga naawe obadde okimanyi nti obadde olimba bulimbi oba ntegadde obadde oli omunsi olukwezi manye biki ebibuuzibuuzi byekyana ekito ensinga eno esobola okugyeteeka emisango ku muntu atagizizza buli muntu akimanyi ti mu Uganda basobola okukwata omuntu baga nti alina emundu aba Edi Muto babagambako dda nti babadde nesasi nti babadde bali kwesa kasasiro tobijjukira babakwatya kalangala tubaddewo mu Uganda waliwo atabaddeewo ebitongole ebikumaddembe enkola gye bikolamu omuntu ayinza okubyesiga agambe nti tusobola okukola emirimu nga bwiteekeddwa so Uganda eri mu kaseera kazibu naye obukulembeze gavumenti yalema okuteekawo institutions ezitondawo abakulembeze netufuna abantu ebimererezi ajayajja nabadde ntunuulira abopposition basenyonyi baatuula ne bagamba nti tugendagenda mu paalamenti wakanye etteeka lino ekyali ekituufu tukimanyi nti mu paalamenti waali tewajja kuvaayo kalungi kuba abeenaalemu okusinga ekyamaanyi kye balina ennyo kye bamanyi obukugu balina kuwanika mikono ebyokuteesa tebabimanyi nti akuba n'akalulu ku tteeka lyatanasomako ye ate mu Uganda omuli omuntu asobola okuyisa budget gyatasomyemu oyinza okwewuunya nti asobola okusoma etteeka ati statements za finance nyangu za kusoma okusinga okusoma ebiwandiiko naye omuntu asobola okuyisa budget kate mwaka ogwedde tetwalimanya kati mu paalamenti basobola okuyitayo ebintu bye batakoze eki kitegeeza bwabaawo etteeka erina okukolebwa lyonna lyetaaga okwekenneenya naye babadde basazeewo nti abopposition babeere mu paalamenti kyokka ku last moment akulya oludda oluvuganya naga nti nze nyumiriza tetugenda kukola ki ekyo kyabadde kikiraga nnyo obugundufu okusalawo kwabwe kwabadde ku influence y'abosocial media abaana bwe bamaze okulangira nti ekya mu paalamenti tujja kubaamu
omuliro ne gwaka ku social media kakati olwokubanga ekibiina nga NUP ekikulembera obuvuganya gavumenti kyazimbirwa nnyo ku social media pressure yabadde y'amaanyi bawalizibwa okubukawa mu palamenti ekyo kyabulabe tugenda kufiirwa Uganda gye tuteekeddwa okuba nayo nga twesigamye ku bantu abaali mu Uganda kuba abaana abasinga obungi abali ku social media ne Uganda bagiddukamu yabalema kakati ate be batusalirawo ebya Uganda nga ne Uganda gye bayogerako tebagimanyi oba ntegedde gavumenti yaawa eyinza okuleka omuntu nga lumbi mwaliwo nettaka embu yagibuze asobola okugamba nti Salim Saleh yafudde Ssaabasajja Kabaka yafudde Museveni ali kumbi ani n'avuma buli muntu nga gavumenti ya Uganda esirise nogaa nti siye mutaddewo oyo ayinza okubula intapateriiwo naye gavumenti emulesi abuzaabuzizza abaana bagenda kusibwa nga balowooza nti abo abaana be balaba ababloggers abali ku internet nti bali mu Uganda kumbe bafulumadde bali bweru waliwo omukwano gwange blogger ali Dubai yagenda najja mu Uganda era yogera ebintu ebikankana bingi nakomawo netunyumyamu kati twamusanga wemusanga mbadde simanyi nti onayita ku airport nemugamba naye nange oluvannyuma bampita mbeeko byenyonyola ku muntu ng'amaze okuddayo nze muntu mbadde naye mumanyi mutunulira akawunti yange mutuneneeyi sivunanyizibwa ku mutwe gwe nze vunanyizibwa ku gwange tebantwala nnyo wala naye kyenjagala okutegeeza nti gavumenti terina kyesobola kukolawo ku baana ababuzaabuza abantu ku intaneti ekyo kyakusoomozebwa babuzaabuza naddala abapesoni abaana bagenda basiba nga balowooza nti nebo basobola okwogera nga bali abakola ki akati njagala maliza na kino kikulu kkiriza nzijewo obubaka buno tujja okimaliriza dakika nga